ndala. Naye mu kirooto muli nga bonagamba nti olina okubeera passport na visa yali pipe side y'eno n'eno nga basibyeko akaguwa nga gy'otuukira waliyo kateni. Naye ng'okutambula akaguwa ko olina okubeera ng'okola ki? Ng'owewuka. Nensangako omuwala ng'atandika otambula naye ng'alwalira wakati mu ki? Mu lugendo. N'agamba singa Mukama nyamba n'empona n'entambula n'emmalako olugendo lunene oba akaguwa kano kati nze n'egijja ne wabawo omuwala ngamba kankuyamba otambule omaleko otuuke eri akaguwa gye kakoma oba otuuke mu lugendo. Ne mmalako ne ntuuka akaguwa naye nga bw'otuuka kateni olina ogisiba ne ngisiba. Mmangu ddala nga naakamala okutuuka ne nkwakulibwa ne ntwalibwa. Ngenda olaba ono omuwala yali yalwala ebisajja ne bijja nga birina ejjambiya ne bimutemaatema. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nze naloota nga ndaba ekifaananyi kya Yesu nga kyeraga mu bire waggulu. Kati bwe kyeraga abantu ne batandika okuba enduulu mbu bannange laba Yesu akomyewo. Kati omutima gwe ne muvaamu omusaayi nga mungi nga naye munyiivu. Omusaayi bwe gwavaamu ne gujjula eggulu lyonna ne lijjula omusaayi. Ensi n'ekwata ekizikiza ne tutandika okudduka. Abantu ne bateekako tooki z'amasimu naye ng'amasimu gonna netiwaka yonna eri down, yonna neggwawo nga tewali simu tetulaba. Kati eggulu ne limala ekitangaala ne kikomawo. Yesu n'afuuka omuntu n'ajja. Kati bwe yajja wansi nendaba ng'abantu bangi bamwetoolodde n'abagamba ani ayinayo ekibuuzo kimu bwe kityo ajja akimbuuze. Kati nali nyimusizza omukono nga njagala mubuuze. N'agamba naye nga tonnambuuza, ninayo ekibuuzo kyange kimu. Lwaki mubuulira abantu enjiri etali ey'amazima? Abantu bangi babuze olw'okubulwa okumanya. Nenzijjukira ekyawandiikibwa ekya Hoseya 4. Kati nali njagala mubuuze nenva mu kirooto. Kama yeebazibwe. Nze lumu nali neebase nenfuna ekirooto. Twali waka nga nina sisita wange nzirako n'abantu abalala bangi. Nendaba omusajja eyajja n'ekitabo nakibikula ntandika okusoma amanya g'abantu nga buli gwasoma adda kuli, buli gwasoma adda kuli. Kati mwabo mwalimu ne sisita wange oyo anzirako naye ate tumumanyi nga nakapancu nnyo. Neŋŋamba lwaki ono ye bamututa ate nze ne bandekawo? Bino by'okugamba nti wammanyi nti oli mutuukirivu bwe ntyo bwe nali mmanyi nti musingako. Neŋŋamba ate oli ye bamutute nze ne bandekawo. Kati mu kirooto omusajja n'aŋŋamba nti nkuwadde akaseera akatono nnyo naawe nkomawo weeteeketeeke nange nkomawo okunona. Bwe ntyo ne nva mu kirooto naye nategeere kyandessawo kwali kwemulugunya. Ebiseera ebyo nali nga nneemulugunya nnyo nga buli kimu mbeera mu kwemulugunya. Mukama bampeera omukisa. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Nze nakafuna ebirooto emirundi 3. Ekirooto ekyasooka nali nnumizibwa nnyo mu lubuto naye nga nkaaba nnyo. Nagendanga mu ddwaliro e Mengo nga bagamba waliyo ekizimba munda munabaana. Naye nafuna ekirooto kyali misana nga neebase ku ntebe. Ddoboozi linene nga mpita ati Beatrice tokaaba, waliwo omusajja awonye endwadde zonna. Era okuva olwo saawulira bulumi era nawonyezebwa. Sinna kantu konna katawanya obulamu bwange. Ekirooto ekyokubiri naloota nga ndi Nakawa ngenda kusala okudda mu katala k'e Nakawa nga ndaba abantu bangi nga bava eno okutaawo nga badda ku sayidi z'elugogo. Nagenza okutunula nga Yesu atudde mu ndogoyi ng'abantu bamugoberera naye ng'abantu bangi nnyo nnyo batusinga ffenna abali wano ku kyaki. Kati nali nsala mu katale okutwala omwana sisitange. Nagenza okukomawo mmotoka zaali nnyingi nga sisobola kusala nange mangu mbagoberere. Nagenza okutunula nga babulidde n'elugogo. Awo nensisimuka ku tulo. Ekirooto ekyokusatu nali neebase nendoota nga Yesu ali waggulu mu bire naye nga munyiivu ngezaako aseke naye nga tayagala kuseka nga munyiivu. Okujjako omwana yaliwo nga malayika
akaana akawala nga kambadde ebyeru. Bwe yamutunulako oyo omwana n'amwenyako katono n'abulirawo waggulu ku bire. Kati nze ne nziruka ne ŋŋamba bannange dadi wange abadde wanaaliwa, dadi aliwa nga nkaaba. Ne nsanga omukozi kati omukyalo oyo waliwo olusozi ng'omukyalo oyo ali ku lusozi. Ne mubuuza dadi wange abadde wanaaliwa, dadi wange abadde wanaaliwa. Omukazi n'agamba ati nze simulabye. Awo ne nsisimuka mu tulo. Mukama yeebazibwe abooluganda. Nze nafuna ekirooto nga ndaba nkutte ka leediyo, naye mu ka leediyo ne muvaamu eddoboozi nga ligamba nti bino ebiro Mukama waffe waakomerawo, ne nva mu kirooto. Abooluganda, Yesu yeebazibwe. Nafuna ekirooto nga tuli wano nga baweereza nga tubuulira njiri. Naye mutima gwange ne ŋŋamba naabe waffe nja babuulira. Ne nkubira muganda wange Kato ne mugamba Kato olokoka, Yesu agenda kudda. Kato n'aŋŋamba Waswa ndi bize, sijja kusobola. Kati era twali tubuulira, twali tutuddawo nga tunyumya, akagombe ne kavuga. Kati abantu bonna ffenna tweraliikirira bwe twali tugenda okulaba amafunfugu nga gava waggulu we gagwa, buli muntu n'adduka nga ddawuwe. Naye nze omutima ne gunnuma ne ŋŋamba Kato, ne ntandika okusaba. Eddoboozi ne liva waggulu ne liŋŋamba tomusabira. Ne ŋŋamba kaale. Kati ne ntandika okutambula. Ekyanneewuunyisa, ŋŋenda okutuuka gye natuuka nga ffenna tuli ku layini emu, buli omu gye yaddukidde nga twekanga tuli ku layini emu, nga ne Kato kwali era nga nze amuddirira emabega. Kati ŋŋenda okulaba ng'akankana. N'ambuuza Waswa bagenda kunkola ki? Ne mugamba guma, Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira, ajja kusaasira. Kaakati tugenda okutuuka nga yaddako ne bamuyita. Eddoboozi lyava waggulu kwa Yesu twali tetumulaba ng'ali waggulu asaanidde gwe basitula yagenda. Kaakati ne bagamba, n'agamba kino ekijeemu, ne bamukuba amaanyi gamukuba n'agwa eri. Kati ne ŋŋenda munoneyo ne bampita ne baŋŋamba Waswa, kati nze nejja ne nyimirira. Bwe nayimirira ngenda okulaba nga basuula ebbookisi nga basuula n'olupapula wansi, n'ekitegeera nti nno nze ŋŋenda. Kaakati we nabikwata bwe nti kati nentunuulira Kato, nentunuulira ne bookisi, nentandika okulaba. Kati ŋŋenda okulaba Yesu n'avaayo n'ambuuza bulijjo. Twali wano ku Lwokuna nga twegayirira ne twebakamu. Kati bwe naloota ekirooto nga Yesu ali wano mu kkanisa, ku luno yajja wano mu kkanisa nga jjiridde ffe abeegayiriza abaalimu. Kati yajja n'entebe ey'ekitiibwa n'agiteeka wano katuuti. N'ayita Daddy Tom n'amugamba, Tom tuula mu ntebe. Daddy Tom n'antuula. Daddy Tom bwe yatuula n'atandika omubuuza ebibuuzo. N'amugamba, Tom, njagala ekibi abasumba bo bonna b'okola nabo bakusimba emabega. Ne bamusimba emabega. N'agamba, ate era njagala ondage ekibiina kye nakwesigisa. Daddy Tom n'akyanjula n'agamba, be bano abantu be mbadde ntendeka. We yagamba nti be bano abantu be mbadde ntendeka. N'amubuuza n'amugamba, abantu bano wabagambanga ebintu bye nakugambanga oba tiwabibagambanga? Daddy Tom n'akola bw'ati emikono n'agamba, bonna nababuulira, sirina kye saababuulira. Erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe. Yesu n'agamba, abantu abajeemera ekigambo kya Daddy Tom, abajjanga mu kwegayira nga bambadde mini, abajjanga mu kwegayira nga bali mu mpale, abajjanga mu kwegayira nga amabeere gali bweru, abo badde sayidi. Haleluya. Abo ne badda sayidi. Abajeemeranga ekigambo kya Daddy Tom badda sayidi. N'abakkiriza okugonda ne badda sayidi. Nagenda okuva mu kirooto nga ffenna abeegayiriza abasinga bonna baasigala. Erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe. Wabula abo abakkiriza okugonda be baagenda ne Mukama waffe Yesu Kristo be yasitula n'ayambuka nabo. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Nze naloota ebirooto bingi naye waliwo ebyasinga okuntiisa ennyo.
naloota ekirooto nga ndaba mubire mu bbanga nali ng'eyeebase nga ninga ali ewange ewaka nali ne bawala bange babiri batera okubeerawo mu holiday naye mu kirooto kiri natunula mu bbanga ne ndaba ekifaananyi kya beast eyo ensolo eri mu bayibuli kati we nakiraba ne ndaba beast ng'eyasamya akamwa kaayo nga muvaamu omuliro mungi ne ŋŋamba mu mutima gwange guno omuliro ne gukwata ku muntu gumumalawo bumazi kati we nali nga nkyatunulira beast naye yajjanga akabonero mpolampola ne ntegeera nti beast ne ndaba ebbali nga mu ggulu mwennyini mulimu akabonero akalala ka feesi y'omuntu abooluganda nalaba nga feesi y'omuntu eri evaamu omuliro gukubisaamu ogwa beast ng'omuliro guli gwokya kati ne gufuuka na white naye omuliro guli nalaba nga omutwe gw'omuntu guli mu bbanga ne ntegeera nga Yesu n'afuuka malayika ebiwawatiro byonna ne bifuuka nga bya white naye ng'avaamu omuliro ne ndaba nga omuliro guli gwakwata beast mu bbanga waliwo beast mu bbanga waliwo omwana w'omuntu kati omuliro guno ogw'omwana w'omuntu ne gukwata beast ne ndaba emagombe nga weggula beast ne bagikwata ne bagikanyuga ne bagyokya feesi ne ndaba ne ntegeera nti Yesu awangudde omuliro gwa beast kati bali abaana be nali nabo ababiri omu yalaba omulala n'atalaba ne mbuuza ono eyalaba olabye ekyendabye kati omulala atalaba n'aŋŋamba mami gwe lwaki mwe mulabye ekinze kyesirabye kati ne mutuuza ne mugamba anti gwe wagaana okukyuka wagaana okwenenya wagaana okulongoosebwa wagaana okwewaayo kyova olaba tewalabye Yesu ng'akomyewo ne nva mu kirooto kati ekirala naloota ekirooto nga ndaba e Kampala wonna muliro ebizimbe byonna nga babitadde ku ttaka byonna nga abantu bakuba enduulu nga n'abasirikale abo abakola ku traffic bonna badduka ne ndaba nga waliwo takisi emu nga Yesu avuga naye nga tulwanira takisi ne tulwana ne ŋŋamba Mukama wano wondeka siina gye ndaga teri kudda waka teri kugenda mu kibuga n'empuku kale n'ettaka nga terisobola kukweka ng'olina linnya takisi eyo yokka abooluganda ne tulwana Mukama n'atuyamba ne tulinnya takisi n'ebuuka mu bbanga n'egenda ekirooto ekyokusatu naloota ekirooto nga Yesu akomyewo ali ku kisaawe ekinene ekisinga mu Uganda muno naye nga mulimu takisi ezikiikirira amakanisa takisi zaalinga 12 takisi nga buli kanisa ejja mu yunifoomu yaayo abooluganda nalaba nga Yesu ayimiridde mu bbanga naye nga buli omu asunsulibwa olina okujja n'ekkanisa yo n'omusumba wo nga mwambadde kala ya njawulo ab'emutundwe nga bambadde kala ya njawulo oba njeru ab'amakanisa amala weebato we yabalondamu kati nga mulina oyingira takisi w'oba nga toyina kabonero nga toyina musumba akukiikirira tewayingiranga takisi abooluganda we twayingira takisi ne ndaba nga mu takisi ekyasinga okuneewuunyisa nga mujjuddemu abaali abasiraamu ng'abalokole bannange tebaliimu ekyo kyannuma takisi ng'eringa evanga wano mpaka nga Kampala nga tosobola na kulaba asembayo emabega naye abooluganda ekyannuma nga ndaba abasiraamu abalina obutambaala ne ntegeera nga bano baali basiraamu